Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Ssingo omuggya Mukwenda Deo Kagimu akwasiddwa woofiisi okutandika okuweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki yakulembeddemu omukolo guno era alaze obwennyamivu olw'abaami ba Kabaka abalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obuba baweereddwa. Twagala mufube okulaba nti ku mitendera gyonna abaami gavumenti zaabwe gyeziri yekkatala ekkulu nga zirina bajeti, nga zirina waka plan, nga zitambulira mu nnamutaayika w'Obwakabaka, nga zeenyigira mu mirimu gy'Obwakabaka, luwalo lwaffe, makula, biki n'emirimu gyonna ng'eriyo obwerufu. Kabaka yatuwadde abaami tukyalina mutendera gwonna gukola ki? Gubanja. Oweekitiibwa Kawuki yeebazizza nnyo Mukwenda awummudde olw'obuweereza n'emirimu gy'akoze eri essaza Ssingo. Obwakabaka lujegere tugenda lweyongerayo kati emyaka 9 ng'obukulembeze katulina Kabaka, tulina Katikkiro, tulina abaami ab'enjawulo, tulina ab'amasaza. Tugenda tujja amunajja omulala n'avaawo omulala n'ajja. Mukwenda omuwummuze Oweekitiibwa David Nantajja mu alipoota gy'asomye yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa gwe yamuwa okuweereza Obuganda. Tusaba okwebaza abo bonna abalabika n'amaaso n'abatalabika kubanga weebali. Ku lwange naddala abo bakama bange abansooka mu ofiisi eno babadde mabega wange nnyo. Nsaba bannaffe abazze bapyanga we twajjira naye nkusaba obeere mwanjulukufu ekimala gye bali obagenda nti ate watukoze ekyo babaga nti ate wano tukole bwe tukikkiriza tusobole okutambula kubanga kino kyaffe tekiriiko nannyini ky'omulala neyamu okutambulira wamu nammwe n'okuwagira n'okola nti emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gitambula gigenda mu maaso nga bajjajjaffe bagiteekateeka. Mukwenda omuggya Deo Kagimu naye yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okumulengera n'amusiima amuweererezeeko abantu be. Okwebaza Ssaabasajja Kabaka nange okumpaako omukisa okulaba nga mukulembererako essaza lino Ssingo waakomye wa mu ofiisi tubaddemu ffenna emirimu gigenda kweyongera bweyongezi kutambula okulaba nga tukulaakulanya essaza lyaffe nga tulijja mu mbeera mwe riri tugende mu maaso okulaba nga olulimbi lwatandiseeko tuluggusa gye lulaga. Twesimye nnyo. Ate ebyo nga tubitadde ku mabbali, minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga aweze obutatira